keje eno gye boogerako nti ffe twagizimbawo keji si ffe twagizimba, audience yagizimba. Audience egamba nti tokwata ku basajja abo abasatu, tobakwatako mpaka ng'obatuuseeko. Mu music industry tulinamu abaana bakyali abato. Gwe oyagala okujja Bebe waali yaaveewo, gweyimbira bannayuganda bulungi, weeyise bulungi, beera n'empisa, yambala bulungi, naaba, beera respectful. Omukyala gwe wasiza omuwa respect, abaana b'ozaddezadde buli wamu obalabirira, abantu ku kyalo obawe ekitiibwa. Bw'otugamba nti tuve mu music industry, oyinawo ka office w'otutegekedde we tunajja ze tunaaliisa abaana baffe. Do the right things, and the right things will put you in the positions where we are. Naye besides that, mugyeewo ekyejo, mukube endongo, mwekyuse empisa, muwulize abo abasingako ku bukulu. Sebaŋŋamba nti nve mu musiki, olinawo nanteeka nzijewo akasaala pa manthi. Mpulirayo ne kana akantu nti omanyi bw'olemera ku Bebe Cool oyitawo, oyinza okuyitawo emyezi 3, kyekizibu. Ate n'ogenda emyaka ameka? 3. Kwoli tetujjaako era nga tusabira abalala bonna abatalina kumanya na maanyi go bakwegatteko, bakumanye, bategeere. Mukama yongere otuggulirawo nga bannayuganda, nga bayimbi, abakozi bonna bali mu Uganda bakola ebintu by'enjawulo. Otulungamye, tukwateko, otugaidinge, tuyambe Mukama mu bintu byaffe byonna bye tukola tusobole okubeera successful, era nga tukwasa ekivulu kyaffe ekijja ku Lwomukaaga ekya muto wange Livingstone, nga tukusabayo Mukama Katonda otuwe olunaku olulungi, otuwe weather ennungi, otuwe tubaffe bonna abamanyi erinnya lya Katonda, amaanyi ga Katonda, n'abatamanyi bonna bali welcome ku lunaku olwo, tusobole okujja okutendeeza erinnya lyo nga bayise ku mwana wono. Era Mukama tukwasa ekivulu kino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Nja kwebaza Katonda ku lw'obulamu n'akaseera kano kenyingi tulimu. Amanya bamutale Vixon nga njagala Katonda okuyita mu kwagala abantu, era ne serving Katonda okuyita mu kuservinga abantu. Perebwa nnyo omukisa. Muzeeyi mumanyi from way back, nze namulaba kubanga ndi mwana muto, yajjanga ku studio, nga ku studio yajjanga Christo Revolution wa Christo Fabulous, omusajja eyanyamba okunyingiza music industry, yanzija ku street ze Kosovo. We bajjanga nga nze mwana ali awalongose engatto, naye nga mwagala nnyo era nga mulaba kuba nali njaga nnyo reggae music. Ate nga bwe njogera nti bwontuma reggae music nze nkuleetera Bebe Cool. So bintu bingi nnyo bwenzize nga mu meetinga, though up to now nade ndowooza atabijjukira, naye nga yemu anyumiza wano nga bw'abadde abimanyi era nga abadde andaba from afar, naye nga he remembers everything. Jukira na meetingako ne concert nga nakafulumya akayimba kange nnoonyoomu n'ennyimba, ebiseera ebyo waliwo WBS nga ye TV y'amaanyi. Nayita bannamawulire bonna n'abagamba mujje omukwate ono yayimbye muyimbi. Okuva olwo olunaku nampa n'opportunity n'aŋŋamba alina Gagamel Night, kati nga ngenda n'ennyimba mu Gagamel Night ne bandi, era yemu experience we najijja okuba nga nsobola okuyimba ku bandi, like babaze mu show zange muziraba nti at least olaba nti omuntu alina experience ekisandise jjo nayimba kuva nga ndi mwana muto with the band. That's why it is something easy for me. So mzee yambereddewo nnyo by the way nga supporting in many things, even off camera nga nzija wano ne tunyumyamu naye anzaamu amaanyi. Like I've learned a lot. Like I've already said, I'm inspired by everyone who came before me. These are people we learn from. So when we met, I think 4 nights back, yanangamba, you know what, I'm going to come for your show, I'm going to support you, like he has always done. When he talk, appreciating musicians, he has always involved me. So nja kwebaza muzeeyi okubanga you have support for everybody. Thank you. And to an extent that you're also supporting gospel music. Okay. I've seen you do great things. You have inspired. You have been a big inspiration. So me sitting here with you, no bango saze okubango yimira nange for my show, kinzamu amaanyi. Kubanga nze tekere bivulu byange ekyo nakyo na experience najija kugwe naga Bebe Cool basobola okutegekera ebivulu bye nange ngenda kutegekera ebivulu byange. So since 2012 mbadde nzija netegeranga concert zange, teri promoter ali antegekedde paka netegeka Lugogo, netegeka mu Uganda Museum, kati Sheraton, zona zabadde zekolera since 2012 every year. So olabya nti inspiration weri nti omusajja yekolera ebintu byagamba nange let me get involved and do my things. So I want you to know that you're a very big inspiration, and
if this morning osoko efirizo tulotu noga koje oyongere tafali ku kololo egeno kapeninga this Saturday nze nganze msanyufu era mukama kuwangaza omukisa. Okay. This one atugende warasta omutima guno oguyamba bayimbi banno bantu bangi batuka ku magnitude ng'ebyo badda mu kulowooza byabwe most especially family but ng'osobodde okuvayo twakulabye wa edifenzo tukulabye mu baana abalina emitima tulabye abalina TB tulabye abantu ab'enkizo nange kennyini tutandikira awo ne sports gy'oli buli wamu ndooza you are playing your part that has to be played by many people that are holding positions in this country. Tutandikira awo from the Bebe. Neyanziza nnyo muganda wange ndi musanyufu nnyo okulaba okunkyalirako. Kansoke mbaeko ka history katono nnyo ku muto wange ono. Tubeera eyo nga tukola ebintu naye tetuvaayo kulaga nti baki ebiseera ebisinga kubanga abantu balowooza bovaayo n'oyogera ku muntu oba ku kintu kyoba weeraga. Naye ono y'omu ku baana abato be nasooka okulaba mu industry muno balinga basatu be nalaba naye ono y'omu ku bo nenzija nga my world believes nti he has a clear destiny. Okuvanga mtongo omulaba ali hard working ali focused yegomba akola bulungi ali from the street unlike waligambe kale from the street ntionera oba anywe enjaga oba akola ki naye ng'olaba omuntu ali clear alabika yena gy'alaga alabayo. I kept on meeting him every now and then. Of course I'm patching and touching. I do what I can do ng'omuntu. Last year but one I met him. Nambulira projects zakola NGOs bichi office I was shocked. Abayimbi bangi nnyo bakoma mukola hiti kukola group bichi natagenda direction eri developmental towards him and the community around them. Omwami ono Livingston yatuuka ku level ekwata community okola projects in different communities of ghettos nange kenyini office ye nali sinaba kujiweza bunene bwayo. That is 2 years ago bwe nalaba ebintu ebyo nengamba Jesus Christ, is it possible nti abaana bamu balaba this far within this community teyalonda ogenda bweru siganye nti abagende bweru kikyamu naye yalaba nti Katonda bamwadde step okufuluma ghetto obulamu okukyuka kitegeeza ne banne basobola okukola ki okukyuka. So I was very impressed with that. Yanenganti, I will always support you. I will always make sure that if I ever get a chance like this one, that I put it public so that people can know. Music is not just singing for a hit song. True. Music is to be useful to your community, to be useful to your country. Okitegeera. Kati nze okwetulako ng'erinnya ddene nsobola okugulawo enzigi nnyingi naye netulako because I'm comfortable nga Bebe tekigasa. Every other time wendaba kati Kenzo ngaisewo nendaba ngoyisewo nawe nolaba omulala nayitawo. So that is kibaita enkulakulana y'eggwanga si muntu omukulakulana naye abantu bona. So thank you so much and kirungi Katonda nti ye witness waffe and things seem to be going perfect as you pray. So definitely njagala kusaba abannayuganda mwena gye muli kunaku lwa Saturday tugende Kololo supporting a concert eno. It's a gospel concert but it's a concert that can be enjoyed by everyone. Ate namwe abantu abatali abalokole bane bwe batekayo gospel concerts tekitegeeza nti za balokole boka. Actually zamwe abali abatanalokoka more than abalokole because you see one time nagenda kewa Pastor Kayanja ni musajja mu Islam Quran zizo wezili. I grew up ndi liberal mindset yange balancing obulamu. Mama wange mukristayo tata wange Muslim. I went to the church and at the same time I went to the mosque. Of course I respect my mosque. Era manyi nti bamaseka basinga ebiseera bisinga babuuza bagana naye the best tukutegeera sikyanjula nnyo lwa nsonga nti nze ekinsingira obukulu nzikiriza mu Katonda. Okay, kisookera ddala ate Katonda buli ddiini
ekkiriza mwoyo Katonda only that tuyita mannya ga njawulo. Tera okugamba mikwano gyange nti naye kituufu nti Katonda gwe tusaba ffenna ate tumanyi aliwa waggulu eyo. Teri asaba Katonda ali wansi. Teri ddiini esaba nti Katonda waayo ali wansi. Naye waggulu eyo mu ggulu sirabangayo lutalo nti oba bakatonda balwana mbu Katonda w'abasiraamu wanjawulo alwana n'owaba Protestant oba wakati. Kitegeeza Katonda aliyo waggulu omu. Waggulu eyo waliyo emirembe. Ye concept yange mu mutwe. So I pray. And all my success mbulamu ebizibu byempiseemu gano masasi amaka gasasika endwadde zino za accident tutambudde ekiro okuva nga tuli baana bato abantu batuvumye bakoze bintu bingi nnyo byempiseemu naye mu byempiseemu ebyo saalisobodde biyitamu nga siina Katonda kukkiriza. So njala basaba mwenna abantu abali eyo nti oyinza okuba nga oyita mu situation, sometimes you can just get out and go to God. Okitegeera, even if you don't go, beera ne Katonda eyo gy'oli kubanga yamaliriza. Oyinza okulowooza nti nomaliriza akasente ofunye mundu ziri wano buli kimu naye amaliriza ali ogwo. Kyebula nze president mwagala nnyo because buli kyakola akirelatinga kuki kukusaba ku Katonda ne mama Janet okusaba ne Katonda. So nsaba abannayuganda mwenna gye muli kulembeza Katonda ekyokubya abayimbi abali mu gospel mwongeremu amaanyi kubanga it is as equal ngaffe abali abayimbi eno mu nsi. Ekyokusatu nammwe abayimbi mwenna Sundays mwigo gendako mu makanisa, Fridays musaale. I like Eddie because Eddie mu Islam naye muntu waswala banaye tudde mu madini gaffe because kiyamba family zaffe abaana bafukula nga bamanyi nti no tuli bantu baki ba Katonda. So ku Saturday mbasaba mwenna gye muli mujje ekololo tubeerewo ku kivulu ekyo ekya muto wange amanya gaakyo bakiyita Mbeera the Genesis concert. Mbeera the Genesis concert. Yeah. Let's be there, let us support him. Bannayuganda mwenna tugende tuwagira abaana baffe ate era mbeebaza ebivulu ebiwedde byonna muze mubiwagira bulungi nnyo. Waliwo nekya Pastor Wilson Bugembe kiriyo nga 25 Friday kyo kiriwa Nansana. Then bwe tuvaawo tugende ku Saturday ekololo tugwere ekololo supporting muto waffe mu kivulu ekirungi ekyo. Balina keji gye bazimba yabo eyo but you see the Vixen is here and I'm pretty sure bangi bakubira day in day out. Well, perception babadde bateekawo nteeka era nga bw'owulira ekigambo perception. Otherwise nzono tusiba tunyumya edi tusiba tuteesa. Okay, ebintu ebisinga obungi ebibeerawo tubikola nga bwe ngambe nga tutandika ati naye tetukola ki tetubiteekayo. Kati bano abatalina mpisa abalina mu music industry tulinamu abaana bakyali abato usually nkiyita adolescence which I accept, it is okay. Bwe banaakula bajja kukola ki kutegeera reality kyeki. Reality eriwo eri nti keegi eno gye boogerako nti ffe twagizimbawo, keegi si ffe twagizimba, audience yagizimba. Audience egamba nti tokwata ku basajja abo abasatu, tobakwatako mpaka ng'obatuuseeko. Si ffe twetadde we tuli, no. Abannayuganda bano betukompitinga betuyimbira be batuteeka wetukola ki wetuli. Kati gwe oba oyagala okujja Bebe waali yaaveewo, gweyimbira Abannayuganda bulungi, weeyise bulungi, beera n'empisa, yambala bulungi, naaba, beera respectful, and then they will respect you. The audience ejja ku respecting ekuteeke awo Bebe Cool ne Camille oba ne Bobby Wine we bakola ki we bali. So si gwe weeteekawo hit song tekuteekawo, no. Embeera yokute omukyala gwe wasiza omuwa respect, abaana bozadde buli wamu obalabirira, abantu ku kyalo obawa ekitiibwa. Kaakati ebintu ebitufudde ffe kye tuli byebyo nno bemutawabudde n'amaaso. Bwe nolowooza nti Bebe tulina omujjawo, abasajja bazimba akakundi kali awo. Tukolagana n'abakulembeze b'amadiini, tukolagana n'abakulembeze b'eggwanga, amasimu gatukubirwa ne tukola ebintu ebiri out of range. So if you are a young artist, gwe ekyo kirabanga
cage okirabanga ekisenge nti abasajja bateekawo akakundi. No, it is just do the right things, and the right things will put you in the positions where we are. Ate era mbasaba nti tetulina buzibu. Omundi ogwokubiri kino wenda kiddamu kibagambe nti tuli bayimbi, tuli bazadde, tulina abaana ab'okulabirira, abakyala ab'okwambaza, biru z'amazzi n'amasannyalaze. Kati njagala kuddamu mbabangulemuko ku bumu nti bw'otugamba nti tuve mu music industry, oyinawo ka office w'otutegekedde we tunajja ze tunaaliisa abaana baffe. Omulimu tumanyi ogwo gumu gwakola ki? Kuyimba. Kwegamba kankiddemu bulungi bwenti nti tulina abaana tuzadde, tulina abakyala ab'okulabirira, tulina biru z'amasannyalaze n'amazzi, mafuta, school fees. Ate ekizibu ekira kye mwerabira nti music industry gye tuzze twezimba tuzze tugattako abantu bangi be tuyamba. Kaakati bw'oba oyagala okutujja mu music, nga bwe nawulira omu yali agaa nti bagende eyo mu biki, ffe akasente akanaalabirira abantu baffe otutegekeddeyo ka ofiisi nti mwe mulitayaringe mujje nga mukime musaala musobole okuba sebo ffe naffe tukyali bannayuganda tulina ebizibu constantly nga gwe ate ebyaffe bisinga n'ebibyo. Nze lisiya nnemeddwa n'okukola concert, okay, eyange nga boolaba ya muganda wange gye tugendako. The reason is because ndaba nga sente zirina okuteekamu mu concert, school fees z'abaana bonna benneeyama zirina okuba nga zisasuddwa omwaka gwaka abaana bagenda mu next classes. Nina abaana enamagunga, nina abaana in so many places, okay, abatali bange benzala naye benkola ki? Benkwatako. Kati ezo seba ngamba nti nve mu music, olinawo nanteeka nzijewo akasaala pa month ako bonako bwoba okategese mu katugambe. Naye besides that mujjeewo ekyejo mukuba endongo, mwekyuse empisa, muwulize ababasingako ku bukulu, mujja kufuna kye mwetaaga. Mulabye humbleness ya Eddie Kenzo, mulaba humbleness y'omwami ono. That is the best way. Biri ebyaffe byalingawo nga bya kulwana kwekalabacca. Ffe twekalabacca industry yali mu ngalo z'aba Jamaica n'abakongo wane Uganda, naye kati eri mu ngalo z'abaki? Z'abannayuganda. Kati tetusobola kubeerawo mbulwana mpulirayo nekana akantu nti omanyi bw'olemera ku Bebe Cool oyitawo, oyinza okuyitawo emyezi 3 kyekizibu, ate n'ogenda emyaka ameka? 3. So mufocusing ennyo to delivering what the audience expects you to deliver. The audience expects you to deliver a career, not a hit song. Muzimbe permanent presence mu bantu, mulekerawo kuzimba temporary presence. A hit song is a temporary presence, okay, but there are songs that are sustainable. Nja kukasuulawo n'aka katono, muyimbe ku music asobola okulwawo. Yes, musobola okukola ono w'essente naye mukoleyo ne ku nnyimba ezirwawo. Tudde bw'obeera mu bidongo, muganda nze nsinga okusituka lenzi n'ennyimba za Kamiri. Akakasajja kamayanja kawandiikanga ennyimba ebiseera ebyo ng'abantu balozi twawandikanga ennyimba actually ffenna. Juzi nabadde awo ne mpulira DJ ng'akuba akayimba kange bakayita ssanyu lya mutima gwange. Then waliwo oyo omukyalo we nali ne mpulira nga bakuba nkolerera abaana bange. I think that was my first local album. Ngenda okuliranga mu butuufu reality eriweeri kati tukolerera ki baana baffe. Okitegeera mu abatannaba kumanya nti Bebe Cool ne Kamiri bayimba ennyimba ezina sense. Effect yeyo gye mulaba gye mutwalanga ka cage ne ba DJ bakula. Kati DJ bwakula abatakyasobola kuzanya nnyimba zitakola ki? It's making a sense. Namwe ba audience mukula bwokula oba tokyasobola kuwuliriza music ata making a ki? Sense. So bw'oba oyagala okujja wano we tuli maaso eyo, please mutemeemu ebintu bya mirundi ebiri. Mukole music oyo atunda,
naye mukole ne music ali constructive. Music asobola okubeera ng'anaakubeezaawo erinnya lyo permanently. Ekyo mukibasabye bato bange, era nga nkanyugayo kayinja maaso eyo kuba ndaba gye bidda. Tuyinza okweninga apu ng'era bawuliriza wowo music wange wambeera ndozuwulira ekigambo ng'ekyo nga bakyawuliriza Kamiri olaba Frigo today, olaba Maddox teyeetaaga kuddayo mu studio. You tell me why should Maddox go back to studio? Kamiri lwaki addayo mu studio? Oyo just Chameleone genda mu archives bwoti asokula enyimba 40 ku nyimba 4 byalina eyo ogwo mwaka ne guggwa. Okay, because this music is so beautiful, so focusing ennyo ku ekyo ekintu, and that's why you find abantu ngamu we will support because the direction is perfect. The example eriwo erinti Eddie Kenzo is an example of himself. As much as he chose his political environment, the country chose to show him that they respect him. Ensi yajje kololo si kyekyo, ensi yonna yonna gy'agenza akola festival ensi tetudde. So kinsaba muto wange just tojjako kigere ku muliro, because naffe tulina omulimu okuluŋŋamya ki abantu. Okay, nali yagadde okulaba nga abayimbi bonna balina big audiences bwe zityo. Kikulaga nti Bannayuganda bategeera, bana batonotono abakangakanga tebalina kye basobola kukola. Okay, manyi nti no nange nfuna threats ezo nzifunye every other time. Ndoza teri muyimbi mu Uganda afunye threats nganze naye wendi. So Eddie ali safe, ajja kuba safe. The right people which ajja ku safety eri physical, of course ajja kubeera protected just like any other Ugandan. Okay, nenge ebyo byokutiisatiisa biki abantu baalaga laavu era bonna bakimanyi, bamanyi Eddie Kenzo position ye. So I think that one is clear. Bannayuganda tebakyaliko ebyo ebintu era mbeebaza ne ku ekyo ku side ya entertainment bibyo babivuddemu. Ekyo example yabadde kololo. So abana bakangakanga, to hell with them. The way you can remove politics from music is do politics at its time. Politics in this country only happens 3 months before the elections and 3 months after. You cannot spend 5 years nga muli ku politics. Olikula ddi akasente, olizaala ddi abaana, n'omukyala gwe walizaddemu omulungi n'omutunulira mu politiko we, n'abaana b'ozadde n'obatandika balaba mu politiko ango. So nga ate kiri ekintu kibeerawo emyezi 3 ku 6 before, oba kale omwaka gumu before the elections, n'emyezi 3 after. Then life goes on. People need to know that life goes on. Okay, so okwawula politics ku music, just Bannayuganda abantu mulekerawo okubeerawo nga all you see is politics. We have so many good things we can see. Tusobola okulaba eddiini, enkuza y'abaana, ensoma y'amasomero nga tetubitunulidde in a political way. Era ngenda kikuddiramu, that's why concert ya Kenzo yajjula. That's why concerts zange bwenzitegeka zikola ki zijjula. Bwe mantwala abaana ebuyindi abalwadde b'emitima sinoonya bayefudiso babeenareemu. No, nze nkuba akalangole ngamba ninawo ebifo 8 njagala abaana abatasobola kubaako nabo beeyamba. So nze simanyangako whether abazadde baabwe banuupu oba baakyo abaki. So tulina okubyawula. Secondly, nammwe nga bannamawulire kati kijja gye muli, mmwe mulina okufuba okulaba nti mubyawula. Kati message ng'eno erina kufuluma, eya politics erina kufuluma nga ekivulu kiwedde, ogisalamu n'ogiteekayo nga ekivulu kikoze ki nga kiwedde. Ekivulu nga tekinaggwa, focus ku biri ebya entertainment, awo naawe ojja kuba oyawudde politics ne music. Mulina okumanya amaanyi ga media, and you must know how strong media is. But the strength of media can either destroy or build, depending on what you want. Kati ekyo ekibuuzo nakyo kiraga how your sentimental love gye mwine eri music industry. So mukole the right decisions nga bannamawulire mwenna gye muli nti no during those times ebivulu we are pushing kivulu kyawedde kati twogereko ne ku kino. Okay, yes.
so nze ndowooza tuba twawudde music neki egenda eriyo ku Saturday egenda tandika saa 8 zigenda bazigudde sawa 10 kwa tulina abayimbi bangi tugenda ba celebrating gospel music gyavudde okuva mu gy'ekinana tulina abantu nga bali mitaxi na sala ngamba kambazi n'abadde bwe okuteeka mu ssente abazungu oba mu Nigeria okujja wano nga kandeeta abasajja abakuba endongo ffe tutegeera Kristo bajje to celebrate gospel music kuva gyavudde so bagenda bawo abamu balina mu rehearsals kati bakola bandi batuuse bavudde mu America abamu bavudde UK so Shene egenda beera yanjawulo nnyo n'abantu abali disabled they are coming in for free tebagenda sasula muntu ng'olina ekirwadde kyonna obanga oli muzibe w'amaaso obanga oli mulema you have a free ticket kuba tukkiriza mu Katonda akola ebyewunyisa so mujjeko olunaku tukkiriza nti ennyingirayo si yegenda okuba enfulumayo togenda fuluma ng'oli kyekimu because tusabye tukkiriza Katonda tulina abantu Katonda bawadde omukisa bagenda obeera mu grounds ezo at least kwogwa omukisa onaataapinga ekisa kyo n'okwagala kwa Kristo eri obulamu so tugenda okuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 VIP tables zikyaliwo $2,000,000 ng'otula n'abantu bo ne mufuna ekyokunywa it's a very nice set production nnungi nnyo Phenom Records yebirimu it's going to be a night remember what you need to do is to keep time and come and have a night remember it's going to be a very beautiful experience basajja nga Bebe Cool bagenda beerayo so gada Bebe Cool mbeera nnyo n'ezino nights zebampita okuyimbamu I've already seen Nzeyinga ojja so thank you so much for the support kigenda beera kyamaanyi nnyo sawa 10 performance zitandika kuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 VIP ne table $2,000,000 gospel akoma mu church kati gospel yafuluma najja eno gye tuli ewali abeetaaga okuwuliriza okay gospel tebakyakola bivulu mu kanisa wabweru wa compound y'ekkanisa no ffe we tukolere kololo ne gospel wa today and that is what is special about the gospel music kitegedde takyali music nti goggalirayo olaba nze nali natandikawo nakuba talimba Yesu because nakulira mu nyumba ne mama ng'asoma Bible ng'ebizibu bye tuyitamu mu bulamu nga ekiro nga tanneebaka asoma Bible so when I grew up nenfuuka omuntu gwendi oyo Yesu wa mama wange teyakola ki teyalimba natandika okusoma Qur'ani okay nga buli kyensoma kyonna ye Bebe Cool tudde gwolaba so that's why naimba akayimba akatalimba Yesu era mbasuubiza nti olunaku olwomunzikirize nzije be akayimba entandikwa yali nzibu ddala ng'abantu annemesa nze nenguma omwoyo nenfukamira nensaba ng'obulamu buggwawo naye Yesu nga bw'omumanyi ky'osaba kituukirira ekiba kibenze nasalawo okumusaba ne bwe mbeera mu ndongo abalina obulwadde kati musabe emirimu abanoonya namwe musabe wagira Arsenal kati twasaba Yesu nti buli musajja alina oluguudo lwalima mu bulamu buli muntu yenna n'abakazi ffenna buli muntu amanyi oluguudo lwe yeerimira so omuganda nga ayinza okuba alina plan ze kasita nga bugambye nti alinnya eno neeri ye entambula ye tatambula straight line ye plan ye yagenda kasita atuuka ekikulu ekibaawo kasita abanga talumiza mulala tabbye tasse kati kasita mumuyize nti taterera waki wamu naye ekikulu ng'omunauganda kasita n'abanga atuuse n'asobola okulabirira abaana be n'asobola okwejjanjaba n'ayambako ne ku bantu ekyo kyekimatarenga not how you get there what matters is as long as you get there but without hurting people so learn muyiga okuyiga abantu mubatwale nga bwe bali mu ngeri zaabwe kati nze kyenali yagadde okusaba of course nja ku arrangements nga bwe ziri omukulu agambye for example abalema abali disabled abazibe I've never had that anywhere in this country mchanga tutegeke ebivu this is the first time when Mpulianti the disabled people are considered muchivu I don't know nange kenyini but the blind I've never thought about it yet omuntu ayenzo kwanga talaba nayenga awulira so for that you favor them to come on the front oba abalema ne babanga bali considered in that way so nange of course because concert sina bwe jabaga nti ngenda kugulira abantu ticket but this is what I'll do
alina concert za mwami ono zibeera zirina kyezikola eri community. So of course after the concert through the community nze nja kutuula naye era ndabe nti no nina kyenteeka eri community because I know the projects zakola as we head towards the golden heart. So through that nze nja kusabayo abaana basatu eri omwami ono ab'emitima through your concert so that ku concert yange abo bo nange mbatwale bindi bakoleki bajjanjabibwe. Ekyo kyensobola okukola in general for that community because I know abantu bajjayo eyo gyoli mu office mu makanisa nga baira wabo mbayina bangi era nsanyuse nnyo ndowooza nsanyuse nnyo. Thank you so much. Waliwo nenafunamu sometime waliwo omukyala yajja ku office ng'alina omwana we bambi alina obuzibu n'omutima era nemukusindikira era nemuwa ku tiimu y'abantu abamu. So nebaza Katonda ku lw'omutima ogwo era I can't wait and I know someone is going to be blessed. So for golden heart eyo we have 3 kids from yes, and then I will also have 7 that is for next year era tujja kuba tubabuulira eddi lwe tujja okuba tukola ekyo. So basebo ne banyabo yabbe bazanya okujja wano leero era tugende tutambuze soke tutambuze omuntu omu after that Sunday nga musumulula ebiddako